Mukaawo ne Bawudu Waaki tulwanyise obumenyi bw'amateeka mu Kawempe. Sebo nkwagaza byonjagaliza. Amina. Neyanziza nnyo neyanzege munzikirize nkole nti. You're in the mix. Mawulire ku mawulire. Ebyafaayo. All day long. Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo. Yo. Bwino. Munamasaka. Yusufu Muhammad. Kinobe. This your boy, right? Umuzirandiga. Yewunyisa. Okay, ali ku Pale FM, ali kukula eri omuntu wa bulijjo mukwano gwange omulungi, bali kulaba nti ate munange okyaliyo muganda wange wenna mwannyinaze, aliyo yonna nga oli ku Pearl of Africa Radio. Mwenna uli amanyi nti oyagala Pearl of Africa Radio, fere tuyina nnyo kye tusobola kulaba nti ate ky'amanyi tuba wakasi mubanga ate namwe musawulire mugamba katugijjeko, ate we mukijjako tuba tukyafunyeemu, kati ate mwe bannambi mwe bakama baffe mwe bannambeemu mu kintu kino okitegedde. Kakati no kyemukola kya kabinyo abava ewaka mwenna abali mu taxi, abali mu basi, abali mu motoka ez'obuyonjo, abali ku bodaboda, abatambuza ebigere, abali ku magaali ag'enjawulo, abali ku bidyeri, abali ku mbalaasi, n'abali ku ngamiya nga mugenda ku mirimu mu Uganda. Ye bali kyemukola kya kabinyo abatusedda ku mirimu abakyali awaka, omukyala akolera ewaka, mwenna kyemukola munange kya kabinyo okulaba nti ate omusalawo ne mugamba nti Pearl of Africa Radio ne bakama bange bonna nga bagitaddeko omuzaani gwe bawuliriza. Ekyo no kirungi nnyo baganda bange, mpola mu mbeera yonna mukkirize tutandikira nze Kinobe. Kakati njagala tutandikireko munda mu ggwanga erya Russia ne ggwanga erya Ukraine, byandiwanga mitawaana myereere, wabula nga sinnaba kugenda eyo. Tugendeko mu North Korea Kim Jong-un wano nkubbirako bubbizi kubanga ensonga eno ngifunye ku ssaawa zibadde 10:00. North Korea yandibanga eyolekedde ekibalo, ky'eggwanga erya Amerika, nanti bitandika bityo ebya Iran tebyatandika bityo ebya Iran ne Amerika. Kakati nze nkubbiddeko North Korea, America ali mu kuteeka North Korea mu kibalo. Ekyo njagala nakyo kyeteekereteekere nga bukyali. Abasajja bagamba North Korea yeefudde ki? Yeetalumbibwako. Ensi ya North Korea eri mu ggulu nti nedda, eri mu ttaka nti nedda, eri ku lukalu nti ye, ekuumibwa bwani malayika nti nedda. Ani aliyo? Ani agikuuma aliyo? Nti basirikale. Balinga ffe nti ye, balina omusaayi nga gwaffe nti ye, balya emmere nti balya, baasi bafa nti bafa, tugenda kulumba. Katubagezese tulabe. North Korea abasajja batandikiriza mpola okusinziira ku kiwandiiko kyennyina. Kim Jong-un era yalabuliddewo nga bukyali. Ekyo njagala nayo kikubeeremu nti North Korea byandibanga birungi si birungi. Abasajja baagala gikyekingamu, check 1 2. Baagala gikyekingamu, bamaze okucekingamu ko yadde nga tebinaggwa bulungi munda mu ggwanga erya Iran. Bakyekingamu ko munda era bakyekinga munda mu ggwanga erya Russia. Baagala okucekinga ku ggwanga erya China wakati nga abayitira wali mu Taiwan mu kazinga. Kati baagala kucekingamu n'eggwanga erya North Korea. Bagamba lwaki tunoonya Iran etannaba na kukola nuclear mu butongole nga North Korea yeewaggula n'okwewagula mu nuclear? Why? Tusookerewo ono. Kakati no gye binaggwera onambuulira. Tugendeko munda mu ggwanga erya Russia ew'omukulu Vladimir Putin, president w'eggwanga erya Russia. Birungi si birungi, omusajja baamukubye. Oluvannyuma
lwa Putin okwata ebikompola n'akasuka munda mu ggwanga erya Ukraine era yetwategeredde nti Zelensky takyabeera mu ggwanga lya Ukraine nti akasajja kasobola okukasuka wonna wonna we kabeera kaagadde. Baakubye Russia, baamukubidde wali ku mazzi ku mafuta okumpi n'amafuta gali awo okumpi n'amazzi. Ali ku Pal FM mukwano gwange wenna wenna munnange ali kukula eri omuntu wa bulijjo. Ukraine has struck a semiconductor factory wali mu Voronezh wali munda mu ggwanga erya Russia. Bakozesezza British Storm Shadow missile gye bakutte. Ogitegedde British Storm Shadow missile era gye bakubye ne bakuba wali kakati aba British oluvannyuma lw'abasajja bano okutuula mu G7 amawanga aga G7 amawanga 7 Bajapani abe Canada Abamerika Abafaransa abeggwanga erya British eno yonna abasajja batuula ku G7 bagamba katuteekeko obuufu munda mu ggwanga erya Russia tulumbeko ku ggwanga erya Russia. Era bavudde sabitedde bakugamba tugenda kudda munda mu ggwanga lya Russia. Tetusobodde Amerika kuyambako munda mu ggwanga erya Iran. Tetulaba nsonga lwaki tugenda mu Iran. Katulumba ono omusajja omurasha ensonga weeziri. Byolengera bye bakuba, byolengera mpuliza bye balumbalumba munda mu ggwanga erya Russia. Babasajja beegasse baagala kulaba nti ate bazzayo olutalo bunnambiro nnyo mpola mu mbeera yonna baddeyo balumbe eggwanga erya Russia bakube Vladimir Putin bagamba ono afuuse ekizibu anti ono ye namba 2 mu nsi yonna. Bagamba ayagala kulaba nti ate atujjako entebe oluvannyuma lw'okugwa mu kirooto. Oluvannyuma lw'okugwa mu kibalo kya Putin kyabala n'agamba ono master plan bandibanga ate munanga ate kakati yegwe balumbye olunaku olwaleero enkya ekirekiza olunaku olwaleero muganda wange ampuliriza omusajja bamulumbye bagamba ono kakati bwe buzibu ono Putin bwe buzibu osanga wandikubye n'omusajja omuyiraani naye obuzibu buliwo ono master plan aplaningidde olutalo lw'eggwanga erya Amerika ampuliriza n'eggwanga erya Iran alubaddemu wakati ng'amuwa nti kakati bala kino kati kola bwoti kati koba wano tokola bwoti kati genda osayininge y'omu kuba kibaddemu ono kakati bya ensi nakugambye aba NATO amawanga 30 n'okusoba gali mu Ukraine yadde nga agamu galegeza agamu gabivaako nenga gagamba gagala gajjeko omusajja Putin Vladimir wabula twebuuze bano abasajja baabaki ali ku Pal FM aba NATO nga sibe bano nga baali b'amaanyi ng'ensi yonna ebatya we bagamba nti NATO egenze munda mu ggwanga erya Iraq bannange Saddam tebaamulekaawo NATO nekwate kubo ne bagenda munda mu ggwanga erya Libya ab'emyalo al-Gaddafi tebaamulekaawo aba NATO bagenze wano mu Venezuela juzi in fact sina bonna batono nnyo abagenze Maduro Nicolas taliyo abange ali ku Pal FM aba NATO baabaki nga tebakyaluma kiriza nkutegeeze nti Putin yagamba ensi zonna ba alayibe abasajja aba China aba North Korea aba Iran n'abagamba bannange temunyamba bano mbasobola aba NATO bonna osobola okugamba olutalo nga tannabakuba era nawe nenkubuuza bunga tebannamukuba n'olutalo lwakona wakati mu lutalo nga lukonye waliwo abawangudde wabaawo omuwanguzi wabaawo resistinze essaawa zino abapoliisi we bakwata n'obalwanyisa dde nga tobakubya bula n'olwana n'obaddukamu ani aba omuwanguzi manyi bannayuganda baagala byonoonese oyo abadduse mu basirikale yaaba omuwanguzi yadde nga baba bamusinza amaanyi era nga babadde bangi just mbadde nkuwa example kakati NATO amawanga 3 n'okusoba gagamba galina okujjako Putin Vladimir munda mu ggwanga erya Russia tebasalangayo bwe bakola ekyamaanyi ennyo bakasukayo bukasusi
tufunye information abasajja abakikini mubamanyi Ramadhan Kadyrov bali wali munda mu ggwanga lya Russia bategeeza bagamba nti kyemukoze ekyo Abayukraine kyemukoze temukiddamu tujja kubakuba bannange muzikize tusebengere tugendeko munda mu ggwanga erya Iran mu mawanga gali gennyini mu Middle East kakati twabirabye twalengedde ebyabadde mu Switzerland ebisinga wabirabye delegation yawedde delegation twagirengedde ng'evaayo era ne Trump ng'abatiisizza walabe ku statement ze waziwulidde kubanga yayogedde enjogere era progress kye bafunye nnyo wali mu Switzerland abasajja Abamerika J.D. Vance ne bana abasajja abayira nakulembeddwa mu Galibafu sipiika w'eppalamenti y'eggwanga erya Iran nti ekyamaanyi kye batuuseeko bingi naye ekimu ku byo ekyamaanyi ekyaddala ate nga kigenda kubaako okulya n'okukomba essuwaani ye Isirayiri okugigamba balekere awo tebaddamu. Israeli forces has been forced to agree that it will partially withdraw from areas in Lebanon and hand them over to the Lebanese army. Kitegeeza nti bagobye Isirayiri mu Lebanon teri kuddamu kulumba ggwanga lya Lebanon nti munoonya Hezbollah. Kino kyabadde kiwalirizza abasajja aba Irani okuggala Strait of Hormuz. Ekyokubiri kyabawalirizza okuggala meeting eno babagambe tetulina bisobola kutuula ng'ensonga ezitulese zikyagenda mu maaso nga ddiru gye twakkaanya gye twasayininga nako nze n'Omumerika ng'eri ali yagiziimuula omusajja ani Omuyisirayiri. Era bano basajja twalengedde nga babadde beekandazze nga beecwacwana nga bagamba ffe tukwata kkubo kuddayo. Era Amerika egamba bano bannange tetubulabangako buno obusajja nga buli gumite, obusajja nga bwemiima, obusajja bannange nga bwematira. Trump yakubye essimu yabadde online ng'alinga abalagira abagamba bunnambiro nnyo mukwate ekkubo musayininge diiru eno. Aragakye ye kennyini kamwa koogera n'agamba delegation ye nti abange tukola ki wano, tugende mu Irani tuddeyo, tetwagala kutumanyira sebo oli ku ssimu k'otumanyirira meeting eyiibwe. J.D. Vance kigambibwa J.D. Vance muganda wange mpuliriza akwata essimu akubira mukama wa mutegeeza mugamba nti sebo okyaliko nti kwendi obusajja bwekyanze, obusajja bwekyanze ate nga bugadde Strait of Hormuz. Lwaki bwekyanze? Obumanyiro obulagira buno bagamba nti buno tebabulagira. Abayirani babagamba tebabalagira, basaba basabe, bateesa buteesa. Request don't command. Otherwise tudayo munda mu ggwanga erya Iran kigambibwa mbu kino kyambu. Trump n'agamba sole etali ya buwandiike ey'ebigambo ate nga sindi coding. Obusajja sikwe kukakana meeting n'egenda mu maaso. Obusajja sikwe kukakana meeting n'egenda mu maaso. Era yabadde ggwa nga balina ensonga nnyingi bazikoonyeeko. Ebyobugagga bya Iran bajja kulaba nti munnange babita. Ekyo bakikanyizza yatulengedde amafuta gayitawo wali mu Europe aga Iran n'aga China gatambula batunda emali gye bali bakwata tugiraba nti etayise okulaba nti ate munnange eteebwa. Iran egamba awe tuwagalira ddala awo. Strait of Hormuz bagamba egenda kulaba nti ate munnange eggulwa. Kasita Israeli eva mu Lebanon on condition kasita bavayo bajja kulaba nti bagigula bunnambiro nnyo mu mbeera yonna wabula twalengedde ettagali nga ey'ebifaananyi mwagirengedde. Era wano nyina ka video ke neetegereza nnyo olunaku lwa Jemisana nga tulengera aba Pakistan Prime Minister okuva munda mu ggwanga erya Pakistan nga asaba Baragaki ne Galibafu bagamba mutuyambe tufune wali ka selfie. Baganye. Ekyo wakitegedde. Ekirala ekya nuclear tebaatawaanye na kukyogerako oluvannyuma lwamu gitabo okubagamba nti bannange don't waste your time. Temumala biseera byammwe kwogera ku nsonga za nuclear.
Don't waste your time. Tetujja kumudiscussingako oyo. Uranium mubiveeko oyo waffe emirundi n'emirundi waffe. Please temumwogerako. Era tebamuwadde nnyo budde. Kakati ka selfie kano. Senti bano abasajja abaakagaanyi babadde tebakaagala. Oba oli abo babadde nabo tebakaagala. Naye amateeka mugitaba babadde balaba wakati nga America yakutte security ngenda kugikuweeyo. America wuliriza yakutte security ne bagireeta mu Switzerland bagamba tebeesiga Bayirani. Kakati ka selfie kali bano abasajja sirusoso kukagaana era n'akakkiriza yasemba okukakkiriza Ahmadinejad engini yamumujjukira mu walinga bali mu UN mu summit. Abamerika bamuzaako wabbali bogerera kikazaali 10 ne seconds ezigwamu. Abayirani bebuuza bagamba ayogera ki beyita ba sitaani. Ayogera ki ne sitaani n'omuntu bakwatagana tugenda kukulopa engini otubire mbadde muwogera ki n'omulabe waffe. Era engini ono ebadda mu Irani bamulopa mu parliament n'egumusingisa ne bamusalira embooko 10. Yali akkiriza era okugalamira mu parliament ng'ensi eraba. Omusajja Ayatollah Ali Khamenei yamutaasa n'abagamba kali mumuleka akkiriza yeetonze mu musonyiwe mumuleke n'ekitiibwa kye be baba Irani kye batakugambye tokikola. Era babagambye ka selfie tekali ku list. Omukulu teyakasayininze. Kakati njagala nkulage wano. Bano babadde batambudde bulungi mu meeting. Abamerika aboleza Secret Service. Osaaga America. Secret Service. Babagambye mugende nabo mubatwale munda mu Switzerland. Temwesiganga ggwanga lya Irani ate babaddewo n'ekya Isirayiri. Engeri gye babadde nti banoonyereza nnyo baagala kumanya kiki ekigenda okuba mu meeting. Bagamba mugende mubalule embwa eyitawo, mubalule embwa eyeyisa mu meeting egikyankalanye. Jjukira Benjamin Waiseri nga tayagala nsonga zino zigende mu maaso. Kati nga bakimanyi nti akadde konna asobola okujja n'akolawo akatiisa. Abamerika bakwata Secret Service counter snipers. Era balengeddwa ku bizimbe. Balengeddwa ku bizimbe waggulu nga meeting egenda mu maaso. Babagamba tebeesiga basajja ba Irani bano okuva kye balabe kye babatuusizzaako tebabeesiga. We mujja n'ebyammwe basiniper kuva munda mu ggwanga lya America. Bagamba mugeze mukwate ku jet advance security yabadde gulugulu. Ono president namba 2 munda mu ggwanga lya America. Bagamba wabeera security ebeerawo. Abasajja bayolesezza obukugu muganda wanga mpuliza naawe ndaba. Kakati yadde nga obukugu bwayoleseddwa bino tebalina kirungi nnyo ky'amaanyi kye baafunye. Wabula njagala nkuwa ekibalo. Bano Abayirani nabagambye wano bibalo era gwe basinga ekibalo gwe basinga okubala tofunyeewo kabonero. Buli gwe basinga okubala akabonero togenda kufunawo. Irani balina ka chess ke bazannya yadde nga n'Amerika eri mu kuzannya ka chess. Nakugambye no peace deal tebannaba bakanyiza okumala ennaku 6 balabe bajja kuddamu batuule. Naye eno just bino biwandiike na bigambo biziimulwa lwe lusoose kyogamba. Bano Abayirani bagamba kati bantu bateeke mu chess. Walozannyeko chess tuzanye tubateekeko mu muzannyo mu kibalo. Isirayiri yakozesa America emabega wali nga baagala America erumbe Irani. Okakana nga Isirayiri ekutte America emutadde mu chess emutadde mu kibalo. Kakati Irani egamba ke kaseera wakati nga balina obutakkaanya obw'ebigambo n'obw'ebikolwa naffe katubateeke mu muzannyo. Kati Irani eri mu kukozesa America eyagala kwawula America ne Isirayiri batya nabo bagamba nammwe nga mukirabeko. Obadde okimanyi kakati America yeri mu kubanja Isirayiri estopinga olutalo. Olabye omuzannyo ya Irani yagamba nti nzikiriza
Strait of Hormuz ngenda kugiggula ng'ekibanya oli Wamputu Benjamin owa Isirayiri era ng'emanye ekibalo kitayagala ntalo ziggwe kubanga ali mu kalu tayagala kuvaako kubanga bagenda ballot paper bajja kamukuba mpozi nga akabbye bubbi ng'eri mu South Korea okitegedde kakati nga balina kudda mu kibalo Iran yeebikiriza egamba nti nzikiriza yes nzikiriza kati ate oli Isirayiri n'abigaana Iran n'emugamba olaba munno yaganye ate Strait of Hormuz ekosa nnyo mu Amerika emukosa nnyo lwakuba yeebuzaabuza kati nga Amerika kyalina okukola kiri kimu kukwata kkubo kugenda kufoosinga Isirayiri bagende mu kibalo buli ggwanga liri mu kunyiga Amerika bamugamba va mu Irani bagule Strait of Hormuz kagolomolo bakagule twagala kuyisawo mafuta gaffe wabula Amerika yo yakkiriza byonna ebikkiriza naye atamulinyira mu ddiro mu kibalo yekyaliwe Omuyisirayiri agenda kumukola ki wabula tosuubira okumukuba kino kizibu bano balina ebibagatta ejjo nakugambye nti bano abasajja Abamerika n'abasajja Abaisirayiri balina ebibagatta bingi amakolero ga Amerika munda mulimu Baisirayiri be bakola era ne mu gavumenti ya Trump yennyini Abaisirayiri balinayo abaabo abanene nga bakola mu gavumenti ya Trump era nga basalirawo ddala era nga bawagira n'eggwanga Isirayiri balyagalira ddala kubanga libabeereddewo kati ekyokwekuba kyekizibu wabula ekyokweryamu enku ekyo kyangu nnyo ekyo kyampuliza ali ku Palefemu kyangu nnyo mu mbeera yonna kakati bavuddeyo bawooninze nga babagambye era Trump Donald alabula gwe Iran tolowooza nti kino kyekyenkomeredde kati waliwo omuzannyo oguzannyibwa mu Middle East waliwo okukuta amawanga ga Middle East tugalengedde waliwo okukuta okugenda maaso mu Middle East bategedde nti ebya Iran byaweddemu n'Amerika bigenda biggwa bategedde nti kati bali mu kufoosinga Isirayiri balekeraawo entalo kati batandise okubikkula ebitabo banoonye kiki wawe baakola ensobi nga banyiiza Iran awo wetulaga abula kiza mutegeze bannaffe aba Royal Healers bagamba nti nange nkugamba wenna nga tulina majaani ga azima oba agasalusa mu nnyumba yo oba amajaani ga azima oba agasalusa mu nnyumba yo gwe ekituufu endwadde okyazikaaba era tezijja kuwona nga tunakozesa gano majaani mu abalina alusaazi abakaba prostate ng'ate nfuuyisa omusulo ogutaggwayo numizi wanga nfuuyisa abaana bakaaba embuto susu awunya bano abaana obubuto bwepise gula amajaani okaweeka ekitundu ky'ejjiiko okaaba otya endwadde ez'omunda mu mubiri ng'amajaani ga azima tugakozesangako nakugamba gana amajaani gabeere mu nnyumba yo olw'ebintu byetulya ne gyetuwangayira galina kubeera mu nnyumba yo muganda wange ampuliriza okitegedde bagambe mu mpesa lusa oba azima kyosangawo kyonna kyekimu kyotwala ali ku Palefemu okitegedde babagamba nti mwabalwala gonoliya abaami gonoliya mugimanyi enziku eddagala weriri mu nnaku 4 abawala bulwadde bw'ennyama mugende babajjanjabe mwebanyina kabootongo Dokita Sheikh Ismail agamba nti waali genda akujjanjabe akuwe ennaku 4 era eddagala lyagamba eryo Mungu yaliteekamu baraka kyaggwa era amusaba alyongeremu ddala baraka genda bakujjanjabe mukwano gwange endwadde zonna nyina biguuna ng'osirise n'ebiguuna nyina ebisente ng'osirise genda dokita waali akujjanjabe mukwano mwebanyina nsundu kakati ampuliriza abaami ekisenge bagamba nti ekisenge kikukyankalanyeeko balina kye bayita Royal Honey kano kabisi onuuna kanuune mubisi gwe nye bagamba nti gwe abasajja bokka onuuna munuune balina kye bayita Royal Extra kano ko kava munda mu ggwanga lya Tanzania ate mwe basajja bakulu ayagala permanent results genda ono ne Royal Extra balina ke bayita ako kano kaninga bizigo kakusiiga busiizi waliwo yakubye esimu nagamba baaba muli bakabi ko kakusiigako lwakaleese lwakapakinga n'akateekaawo siiga busiizi nga bizigo ojja kumbuulira enkeera babayita bammalayo zange mwe bammalayo zange ojja kumbuulira enkeera
kakati bali kuna Mirembe Road wano ku mafuta Lubis Kazimbe Volcano Bus Park edduka namba 314 kwate namba y'essimu 0749 96 14 09 079 kyenda mukaaga 14 09 delivery call ne ku WhatsApp kweri oba M10 0779 95 92 45 atannagenda ku Royal Healers nga oli owuliriza Pal FM simanyi kyoyagala ku nsi tugende mu maaso bannange kakati obubinja oba amawanga agasinziira nga America agagamba nti bannange munyambeko tukube eggwanga erya Iran kawedde mudda muganda wange ampuliriza ndaba wano US Secretary of State Marco Rubio will travel to the UAE agenda kukyalako mu UAE akadde konna agenda mu Kuwait uliriza amawanga ne munda mu ggwanga erya Bahrain ayinza okugendako ne mu Jordani ago gonna amawanga nga wenga kuwadde Iran yagatadde dda mu kibalo yagagambye mbabanja ono Marco Rubio ali mu kulaba nti ate munnange agendayo Marco Rubio agamba nti ngenda abeerewo bannaabwe babeeka ali ku Pal FM ampuliza ensonga ze boogerako bano baabikolanga era Irani yabagamba kati n'Omuyirani naye agamba naye agenda ayinza okugendayo leero oba enkya munda mu ggwanga erya Pakistan President Masoud agenda kulaba nti ate munange naye akyalayoko ndaba wano kati wulira meeting ez'enjawulo oziwulira kati ndaba wano Qatar's Prime Minister Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Athani ategezza omukutu gwa Al Jazeera nti Memorandum of Understanding ategeza agamba nti agisanyukidde nnyo era ensonga y'amaanyi nnyo era ategeza agamba nti ekituukiddwako kikulu nnyo owulira obufoofofo Quds Force nakugambye bino bigenda kakkana nga Iran ewadde obuyinza buno obubinja obuli mu Middle East mubululano olutalo kati wuliriza Quds Force balabudde eggwanga erya Isirayiri babagambye nti mujje mangu amagye gammwe mu Lebanon otherwise tujja kubakuba eno bali mu kufoosinga Netanyahu bamugamba oyagala toyagala oyina okuva mu Lebanon Netanyahu agamba sigenda kuvaamu bano abasajja bankosezza nnyo sigenda kukwata kkubo kuvaamu mukole kye mwagala do what you want Trump amugamba woogaana ngenda kusindika Jolani ajje yaba agenda mu Lebanon vaayo Al-Shara oba Jolani president wa ggwanga lya Syria neera afudde yagamba we have a serious problem with Hezbollah tuyina obuzibu obw'amaanyi ennyo n'aba Hezbollah era tetubaagala but we do not want all of Lebanon to die tetwagala Lebanon yo bonna bafe era bategeeza bagamba nti baagala solovinga obuzibu buno ensonga eno bagisolovinge nga bagikwata mu nkwata ennungi ey'omwanguka ennungi mutima mulungi si bya ntalo bano bagamba Trump tetugenda kugenda mu Lebanon kulwana kola kyoyagala kyonna tetugenda kulwana ffe entalo twazikoye mu Middle East tetwagala kumanya mu mbeera yonna kakati nno kiki ekigenda okulaba nti ate muganda wange kiddako kiki ekigenda okulaba nti ate munnange kiddako nkugambye obubinja bwa Iran kati bw'obuyinza okulaba nti ate busituka bwolekera eggwanga bulabe wakati w'eggwanga erya Isirayiri n'eggwanga ne buno obubinja bunaamalako bunaasobola Benjamin Netanyahu
njagala kulaba nti nkwerekereza nzireyo noonyereze ku nsonga ya nyukiri ya North Korea eno. Abasajja balina kiki kye babala America eri mu kubala ki ku North Korea abange banaagisobola in case nga bagirumbye. Nicholas agamba ki omanyi Nicholas akutegeeza kugamba nti ali wano kisaasi agamba nti mukwano gwange mwekwate akutegeeza nti gwe wenna eyeetaaze okumulevolingira compound ye oba okumusibira pavers. Ono mukugu nnyo mu nsonga zino asiba pavers mu compound zine mu nguudo mukugu nnyo mu mulimu guno akutegeeza nti muntu mukozi nnyo ate nga mwesigwa akukolera omulimu guno nga ate ku ssente za nseko buseko ssente ensaamusaamu za kukkaanya asaba gwe wenna ayeetaaze services ze ennungi beera nga ate munange omutuukira ali wano kisaasi oba kuba kusimuzira 742 10 43 74 oba 0761 46 98 38 ye mwami Nicholas. Abasomesa bali Kidadi Junior School mele kulaba nti ate munange muli ku Paluva Africa Radio Haji Twaha Lubega yateeka ensimbi mu kaseera kali ak'esswala bagamba nti munange twala omwana basobole okulaba nti ate bamusomesa mpola mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala. Munzikirize enkome wano kwasi bannaffe ab'ettuli omukeeze basobole okulaba nti ate bakwongerayo. Nyina eddoboozi njagala kubazannyira wano lyandibanga njagala kulaba wano oba bano ab'ettuli omukeeze mbazannyira ku ddoboozi lino lyavudde wa Honorable yandibanga embeera sinungi kaseke ne tuli ffenna Honorable ogenda muwulira njagala mukube awulira Anita Amongo mulwadde nnyo yakyaddeyo seriously. Aina blood clot in magulu, she can no longer walk. It's terrible what I've seen. The legs are Anita atali bulungi. Muhammad Nsereko ddoboozi lye yakyaddeyo kalabika yamulabyeko. Muhammad Nsereko Honorable oyo mulungi mu kulambula abalwadde n'okubeera era kirimu empeera. Empeera zazifuna bantu. Yebale nnyo yebalire ddala balala tebasobolerako ddala wadde. Akikoze bulungi bambi. Ye tebamuzoganyamuko. Moshi. Wagundi ki? Yalina ekibiina kye. Yakola ekibiina. Nkijjukira ne before ekibiina ekyo yali wa kibiina. Yaliko NRM n'agenda ku independent. Naye nga bwa independent bwalimu olaba ddala nga njogere ki? Leero leka nze mba njogera segende muleka. Njogere ki? Honorable Anita Amonge embeera by the way yamukota magulu ntokugulu kuzimbye kuli awo tatambula era yamusanze yeebase gundi mpanvu yamusanze yeebase takyabitegeera kati Honorable oba yayeraliikirira nnyo ku byali byamutuukako. Omanyi bwekasaweralikira ennyo nga ne ka pressure kagira emisuwa gitagirekera awo otambula obulungi. Tujja musaasirako olw'obulwadde naye era n'okusaasira bannayuganda bonna abasinga balwadde. Mulimu n'abalwadde abalala naye kyenjize mu nsonga ya Anita ono agamba abamu balwadde gojagamba abasinga balwadde bayizawo abantu okulwala okw'omwoyo emyoyo mirwadde kati wekibanga bwekityo bosi bulwadde anti nga wotereza nga beetaaga kulyolyo nze nambye basinga emyoyo gyalwala saagadde kuba bwe ntyo amazima amatuufu kizibu nnyo okusanga abantu 50 bonna nga balamu ng'obayiseko bano ku kkubo etutambula kizibu nnyo abantu 5 bayita ku street nga balamu ojasanga n'olingo obwavu obuli mu ggwanga oluusi n'obwavu bulwadde awulira afa bufi aggwawo naye kyendabye mu nsonga eno olaba bakwata Anita y'omu ku baatuuzako zi meeting ez'amaanyi and it's true abanene n'abatuuza jjukira ne mu kalulu ebabanga bakwata Anita abalamu simanyi I don't know kyekituufu Anita bamukwata ye vice chairman wali mu gundi mu NRM yakwatibwa n'akangavulwa n'abala nammwe mwebeere mu bye mukola either okulya enguzi okola biki so byonna bituyigiriza bingi twongere okulaba nti ate tusabira abantu abo ne Anita Amongo oba oli awo obulwadde busobole okulaba nti ate wabanga mulwadde asobole okulaba nti ate awona n'abawala mwenna nawe kiba si ekyo Honorable Nsereko kyayogeddeko sobola okuba omulwadde mu ngeri endala
bannayuganda ffenna twesabire kitegeeza akasenteko nga bakakutte bakusibidde waka totambula nga bakutte mu kasenteko obulwadde buba bungi omulaba kutambula naye nga mulwadde era baba bulwadde ate kati bano balwadde nnyo baani gwe osonzeewo nze mbadde ndagaggwa asikaali mbadde ndagaggwa kale balwadde bano olaba kati olaba obulwadde buluma nange bulwadde omanyi obunnuma nga waliwo ayina ekikumi kyange nga namuwola mulwadde ng'aziina mu nsawo mpulira omusujja nga balina gwe bakulaga naye kati simanyaani ng'olya obulwadde buba bunnuma nnyo ama mubeere bulungi kuba kati ono ekkubo lyankwasa lino ndivira Mariya ate lirimu ebinnya sirisobola mubeere mulungi era mweraba